Akawungeezi ak'eggulo abasuubuzi okuyita mu kibiina ekibataba kikasita Uganda basisinkanidde wamu n'abasuubuzi okuva mu bibiina ebirala byonna okwongera okutema empenda ku ngeri eby'obusuubuzi gye biyinza okusitukamu. Bano babadde basisinkanye ku kijjulo ekyawamu wano mu Kampala n'okwongera okukuba ttooki mu bikyagaanya okutumbula eby'obusuubuzi omwaka 2023. Ssentebe wa kasita Uganda Thaddeus Musoke agamba nti bakyalina ebizibu bingi eri ebitongole bya gavumenti ebikyeremya okuwuliriza ensonga zaabwe. N'ebiganiro by'ennozo yetatu omukago nayo okubeera nti kitya kino webali obuzibu ate nno abasuubuzi baneewunyisiza mawalizi ze twagaliye ebiganiro by'ennozo tekyabadde kitongole kyasinze ate omuweereza mu bitongole bya gavumenti. Muyinza okwebuuza kitya simanyi basembe awali ebibuuza yabadde emyangu yakufuna tubyogedde nabo nti Uganda Revenue Authority esolesezza ennyo abasuubuzi newobeera ku bikoko ebyokulaba nga bazise kuggala babula kusooka kusomesa ate neekola ekyenjawulo nti bw'ofunamu obuzibu nojja mu kasiita tutula ku mmeza ne bakuwuliriza. Abasuubuzi basinzidde wano ne beekubamu ttooki ku bikyalemye mu by'obusuubuzi naddala mu kiseera kino ekijjudde okusoomoozebwa. COVID hit hard. Era njagala abantu bano basaba baseesinga ssente ziri mu Central Bank ez'okuyambako abantu okuva mu mundu bazinoonye we ziri oba batutuukire ebbanga tukolagana nabo. Naffe tubeeremu abo bagenda okutandikirawo okugezesebwa mu kusuubulagana butereevu nga tewaliwo wadde ekitulowera okuweereza ssente n'okakasa n'okebera ebintu n'ogaa bigende n'otunula ku ssimu ng'ekyamazima esente zituuze. Amyuka akulira Private Sector Foundation Uganda Sara Kajingo akukumbudde banka enkozi z'ensimbi olw'okugerekanga amagoba amangi eri abasuubuzi abeewola ssente mu banka zino ate nga bamufuna mpola. Abakulu b'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kulondola omutindo gw'ebintu ebiteekebwa ku katale ki Uganda National Bureau of Standards beetondedde abasuubuzi olw'embeera y'emirimu gyabwe abasuubuzi gye balumiriza obutatambula bulungi. Akulira eby'okubangula abantu ku nsonga z'omusolo mu Uganda Revenue Authority Michael Masembe asabye abasuubuzi bulijjo okufaayo okusasula omusolo mu budde mu kifo ky'okusookanga okubayigga. Parliament banayi abaterawo ekisonyiwo ekyo kibulako ennaku 24. Ekisonyiwo bweyiveeyo banayi mugyeyunire kijja kuba kibi nnyo to be in a position nga badde basobola okutoolako ebibonerezo ebyo n'engassi ate oyingira January n'omugugu nga babadde osobola okwetikula. Omwaka gugenze okuggwako ng'enkolagana y'abasuubuzi ne URA yeeyongedde olw'enkiiko ze badde batulangamu entakera okugonjoola ensonga ezibaawo. Titus Jemba, BBS Terefayina, Ageesigika.